أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amatendo amajjuvu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwangazizza okutuusa olwaleero nga tukyali balamu. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah obulamu bwatuwadde abeere nga atuyambako tubukozese ebyo byanatusiima nabyo. Tumwegayirira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atusonyiwa ensobi zetuguddemu zetugwamu ng'ebitonde. Ekituufu kiri nti tetusobola kumusinza Allah nga bw'ayagala, wabula tugezaako okussa mu nkola ebyo byatuwaddeko obusobozi. Tetusobola bimalayo kubanga tuli bakendeevu mu maaso ge, ne tumusaba ebitusobyeko abeere nga atusonyiwa. Tumusaba sebingera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, oyo yalwana eyakuba okulaba nga okutuusaako buli ekyomugaso gye tuli, buli ekyo kyeyalaba nga bwe tukikola kijja tubeeramu okufuna okwesiima fi duniya wal akhira, era n'atubulira buli kibi kyonna, n'atubulira ebyo byonna bye tulina okwewala tusobole okuwona okubonerezebwa fi duniya wal akhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Lwaleero lwakubiri nga porogaramu yaffe weebeera buli lwakubiri biidhinillah, tugenda kubeera nga tutambula nga tuline Sheikh Abbas, director wa Mukono Islamic Institute, ng'addamu ebibuuzo ebyo ebibeera bibuuziddwa. Nabwe kityo inshallah tugenda kubeera nga tutambula ne programu eyo. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atuteeramu obwangu era atugase n'ebyo bitugenda okubeera nga tujjukanya nabyo. Nenga tetunaba kugenda mu kibuuzo ekisooka inshallah, enda musaba asooka tubuzeeko abeereko n'obubaka obw'enjawulo inshallah bwatutuusaako, ate tulyoke tweyongereyo biidhini subhana wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumwebaza tumutendereza Allah, tumusaba ow'ekitiibwa Allah asse okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nkuutira omwoyo gwange n'egy'abayisiraamu okutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, n'okuteeka obuvunaanyizibwa ku nsonga z'eddiini. Abooluganda b'ebitiibwa, eddiini yo ye fyuca yo. Anaagaana okufaayo ku fyuca ye eri shuwa ddiini, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaga nti agenda kubeera mu kubonaabona. Nkuutira abayisiraamu okwefaako n'okwebereramu. Abantu ensonga z'edduniya babyagala nnyo ebyo eby'okwebereramu n'okwefaako. Naawe twala obuvunaanyizibwa weefeeko n'okwebereramu weebereremu. Ekyokuyiga ekitonotono insha Allah nga tetunnatuuka mu puroguramu ya bibuuzo kiri mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kyagamba nti ad-dunya khadratun halwatun, oba halwatun khadratun, wa inna Allaha mustakhlifakum fiha
فينظروا ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقام بك محمد عليه الصلاة والسلام nti ensi eno gye mulaba halwatun khadratun, mpoomu ewoomera abantu, era buli agibeerako ayagala nnyo okugyekwatako nga tayagala kuvaamu. Wallahi hatta mu kufa malayika ziraga omuntu gy'abyabadde akola mu nsi n'awalira nga zirina kukuula bukuukuuzi mwoyo gwe. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti edduniya mpoomu ewoomera abantu. Abantu tetukyaswala katubyogera n'okwogera nti edduniya kati etandise okumpoomera oba edduniya mpoomu gyendi. Olina omulaba nga tamassaka ala dduniya ka annahu la yughadir, nga yeekutte ku nsi eno ng'alinga atagenda kugivaako, natandika okutulugunya banne, n'abeera omulyako eri banne, n'asumbuwa obwongo bw'abantu ebbanga lyonna. Adduniya halwa, edduniya mpoomu eri abantu. Tekomaawo khadra ya green. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa inna allaha mustakhlifakum fiha, wekitibwa Allah yabafuula basigire ba Allah mu nsi muno. Kitegeere nti Allah bwe yatonda Adam yamufuula musigire. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah yagamba bamalayika ku nsi ngenda tteekako omusigire nga bamuyita muntu. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa. Bamalayika babuuza nti Allah ogenda tteeka ku nsi agenda okwonoona. Babirabirawo bamalayika embeera zaffe, ne Allah n'agamba nti qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah amanyi bye batamanyi bamalayika. Kati edduniya eno Allah yatusikiza ensi eno musajja gwe ne mukyala gwe. Allah alabe liyanzur, Allah alabe kaifa ta'malun, ensi mugikolerako ki. N'ekigambo kyenjagaddemu kyekigambo ky'ekitiibwa nabbi Muhammad kye yagamba fattaku dduniya, basiraamu mutya edduniya nzibu. Wattaku nisa, n'abakyala mubatye, kubanga fitina eyasooka mubabanu kuba bubeera butego owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwayisiriza oluusi ku bantu bannaffe b'ebitonde bye okubeera nga butufuukira ekizibu n'okutulemesa ebigenda okubeera nga bya mugaso gye tuli nga tusinkanya owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Wa fiika barakallah. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga tugasa n'ebigambo ebyo. Insha Allah tugende ku kibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti Sheikhe, mbuuza nti omwana wa mwannyinaze singa abeera agenda kufumbirwa nannonda okubeera senga we, naye ng'ate omusajja gwaleeta si musiraamu, namulwa ntya mu busiraamu? Ali ku online.
emikolo gy'abakaafu bwe gibeera nga gyaba aqaribu baŋŋanda abawali mbagyogerako ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka bagamba nti mulimu emikolo nga tukkirizibwa gigendako bwe babeera nga baŋŋanda tukkirizibwa gigendako. N'ekigambo ekyokubiri bagamba nti waliwo emikolo nga tetukkirizibwa gigendako. Amma mikolo gye tukkirizibwa okugendako y'emikolo nga khaliya anil munkarat anil manakir, nga tegiriiko bitamwa. Olw'okuba oli wa luganda ogendawo nga bagatta mikolo egy'embaga, kyetegeeza embaga ezo ez'abakaafu oli asobola ogigendako bw'aba wa luganda lwe nga tekuliiko manakir, ebitamwa. Ebitamwa nga ki? Okubeerako alkhumur, omwenge, egyo emikolo tetugigendako. Ebitamwa nga ki? Ebitamwa ng'omuziki, emikolo egiriko omuziki tetugigendako. Fa subhanallah, olwaleero n'emikolo gy'abasiraamu gyafuuka nga gy'abakaafu. Osanga ng'ebikolebwa eri byebikolebwa eno, audhu billah, tusaba Allah tutaasi. N'emikolo singa givaako ebitamwa, omusiraamu nga omukaafu nga wa luganda lwo okkirizibwa okugendayo. Ne sualu gye babuuzaawo nti okkirizibwa n'ogenda n'obeera ate ng'oyina n'omulimu gw'okolako ng'ogwo gw'obwassenga nga bwe kiri mu aada. Bangi mbawali mbaga nti la, obeerawo musharaka, kubeerawo bubeezi, era okkirizibwa okukwatayo ebintu ebitali haraamu kubiwaayo omukolo gugende mu maaso. Nga ki? Baagala emmere ey'okulya, sobola ogiteekawo. Nga ki? Baagala ebyokunywa, sobola obiteekawo. Babeera nga ba aqarib, nga baŋŋanda. Ne okwetaba mu mikolo munda, abamu bawali mbalaba tashabbuha bil kuffari, obiyinza okubeera nga ofaanana abakaafu. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, yenna yefaananyiriza ekibiina abeera wa mukyo. Bingi byojja okwogera babikwogeze nga tebyali kugwanidde essenga. Bingi byojja okwogera babikwogeze nga tebyali gwanidde muko, kubanga alkufulu milla, bukaafu ebanzikiriza. So abyewaze n'obiwasenga ali mu nzikiriza yaabwe kyekibeera awula, era okukyewala kyekisinga obulungi. Wallahu ta'ala alam. Amma emikolo gino egijjuddeko manakir, ebitamwa ng'endongo, ebitamwa nga omwenge, ebitamwa nga al israfu, ebitamwa nga shirikiyat, okugattako Allah. Wayo emikolo gyabo nga giriko okugattako Allah. Falmuslimu alayhi, kigwanira eri omusiraamu oyo alhadar, okwewala emikolo egyo. Lwaki? Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yassa mu Qur'an suratu Nisa nakati walaqad nazzala alaykum fi lkitaabi, Allah yabassaako mu Qur'ani ani idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha, bwe muwulira amateeka ga Allah nga gakaafuwalirwa, wa yustahzau biha, nga gajeregererwa mu njeregerero efaanana bwetyo, fala taqudu ma'ahum, totuulanga we bali, hatta yakhudu fi hadithin ghayr, okutuusa nga bavujjeewo ebitamwa, bajjeewo ebiri haram, bajjeewo manakir. Innaka idhan mithluhum,
bw'onaatuulawo n'obeera n'abakaafu abo allah ajja kukutwala ng'abakaafu. inna allaha jamiu lmunafiqina walkafirina fi jahannama jamia. allah agenda kukwata abakaafu n'abannanfuusi abeere nga abakasuka mu muliro jahannam bonna. tusaba allah tasimbiirira. amina ya rabbana. Ekibuuzo ekiddako kigamba sheekhe, nfuna akakadde kamu omwezi, mbuuza nina kutoola ssente mmeka okuwa zaka online? zaka musolo gwa allah tabaraka wataala gwe yalaalika ku bantu biqawli nabiyi sallallahu alayhi wasallam wa inhum ataauka lidhalika, abantu singa bakugondera mu ssala faalimuhum, bamanyise inna allaha aftarada alayhim sadaqata, allah yabalaalikako saddaaka oba zaka, tuukhadhu min agniyaihim, omusolo ogwo guva mu bagagga, waturaddu ala fuqaraihim, ne guddizibwa mu baavu. bwatu beyayigiriza nabbi muhammad alayhi salatu wassalam. kati zaka mutemwa mu maali yo nga vuba mu maali eyeyawulidde, mu miteeka egyeyawulidde, nga guddizibwa eri abantu abeyawulidde. allah tabaraka wataala bwe yatubuulira mu quran mu kiseera ekyeyawulidde. zaka okugiwa abawali bagamba nti erina obukwakkulizo bubiri alala busatu, amma akakwakkulizo akasooka bagamba bulugu nisaabi, okuwera kw'omuwendo gwayo. bulugu nisaabi, okuwera kw'omuwendo gwa zaka. akakwakkulizaako okubiri bagamba nti an yahuula alayhi alhawl, zaka erina okuyitako omwaka. kasoweza omuwendo gukuume, omwaka bwe guyitawo mu kiseera kyekimu kyewafunira ensimbi ezo osobola okuwa zaka. zaka eyo mithaalu dhalik, olwayo tulaba nti omuntu bwaweza miliyoni emu mu emitwalo ngaana awa zaka. mu zaka ekwatagana ne fidda. ate omuntu waweza obukadde 18 n'emitwalo nga 43 kyakulabirako awa zaka. mu zaka efuluma mu dhahabu oba kyebaita gold, ensimbi ezikolebwa mu gold tujja mu zaka oyo, amma ensimbi ezikolebwa mu fidda tusobola okujja mu zaka ow'omuteeko ogwokubiri. miliyoni emu emitwalo nga 4 nezigwamu, zigira ne zirinnya ne zikka n'okukka okusinziira ku kukka kwa guraamu ya dhahabu n'okukka kwa guraamu ya fidda. bwekka shilingi yayo bagigula sente meka, nti bweziti zaka egendekka n'okulinnya nekola ki, n'erinnya. zaka eyo bwe tuba tunuulidde n'iswabu yayo zirina kubeera 595 ekwatagana ne fidda, kwe kujjamu omuwendo guli gwe tulabye grams. ate ekwatagana ne goldi twalabanga erina kubeera 85 bwe mba seerabidde. zaka bwe tuba tugiwa omuntu bw'afuna sente miliyoni 1.5 alina okubeera nga agikuuma. miliyoni 1.5 eyo neeyitako omwaka, bw'abanga akyagiina kiba kitegeeza nti oyo ajja mu zaka. buli 100 akijjako 2.5 2.5 nikibeera nga miliyoni evaamu emitwalo 2.5 naziwa zaka. ne buli 100 agenda akijjako bw'ati emitwalo 5 nikivaamu omutwalo gumu emitwalo 5 givaamu emitwalo gumu mu 2,500 mitwalo 5. kati obeera ne miliyoni 1.5 ze sente zojjamu
emitwalo 3 mu 7 meka mu 5 zojjamu. Obusiraamu bwakkiriza omuntu okuwa zaka naddala oyo afuna ey'omwezi ng'obudde tebunnaba kuweera wabulayo ng'emyezi 2 naye nga waliwo omwezi ogwasooka gwatuuka n'abala zonna eziri awo olw'okwewala ebiyinza okutuuka n'aziweera ddala lumu. Abadde afissa agenda okugira bw'ati nga sente ziweze n'iswabu eyo gitwogedde emiliyoni 1.5 aggyemu omusolo gwa Allah, naye si gwa tteeka ogujjamu ng'obudde tebunnakola ki, tebunnatuuka, wabula mu bushurutu zaayo kwe kubeera nga kuyiseeko ebbanga eryo ery'omwaka era n'okubeera nga n'omuwendo gukoze eki guweze. Katukugamba gwafuna omwezi sooka otereke sente ezo ojjeko expenses z'oyina olaba omwaka bwe gunaggwerawo n'aba oyina sente mmeka obalemu omusolo gwa Allah bwe guba nga gutuuse mu miliyoni eyo gye tulabye n'ekitundu yinza okuba nga zeeyongedde kuba emitwalo 4 oba 8 n'okweyongerako, oba kubali abaziwa mu ngeri oba nga bagijja mu dhahabu miliyoni 18 nga ziweze ojjemu omusolo gwa Allah tabaraka wa taala, kubanga owekitiibwa Allah yagulaalika ku bayisiraamu ffenna naddala abafunye obusobozi obwo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, nina sisita wange asiiba ensiiba ya nabbi Dawuda alayhi salam, naye ennaku enjeru ezituuka ayisibwa bubi nga zimuyiseeko, kati abuuza akola atya obutasubwa ennaku enjeru ezo? Aliko online. Kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yabuuzibwa okusiiba okusinga okubeera okulungi, ne bamugamba nti n'agamba nti afdalu siyam nabiyillahi Daawud alayhi salatu wassalam, okusiiba okusinga obulungi kwe kusiiba kwa nabbi wa Allah Daawud alayhi salatu wassalam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam sahaba omu yamugamba nti yasobola okusiiba okusukka ku nnaku enjeru, n'amugamba nti siiba okusiiba kwani? Kwa nabbi Daawud alayhi salatu wassalam, fa innahu afdalu siyam, kuba kwe kusiiba okusinga okubeera okuki okulungi. Kati bwe twatunuulidde obujulizi obwo, omuntu asiiba okusiiba kwa Daawud yasinga obulungi, ne bw'aleka ayyama al-biid yasigala asiibye okusiiba okulungi. Ate abamu ku bawali mbagamba okusinziira ku hadithi emu yajja nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba sahaba mulamira nti bino wammanga tobirekaayo mu biyo, tolekangayo okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi. Baga nti aba asiibye ensiiba ya Daawud aba asiibye n'ensiiba eyo ey'okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi. Wallahu ta'ala alam, wenywereze kusiiba kwa Daawud kwe kusinga obulungi bw'obanga kwokutte. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Sheikh, singa mbeera mu swala nensanga aya ng'eriko okuvunnama sujudu tilaawa, Sheikh, okuvunnama okwo kulamulwa kutya? Kwa tteeka oba nsobola okukuleka? Aliko online. Sujudu tilaawa, okuvunnama kw'okusoma Qur'an mu ssola oba wabweru w'essola, sunna nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagikolanga ebbanga lye bw'atuuka wali okuvunnama ng'avunnama, ne basahaba bavunnamanga. Wabula oli bw'aba akulesa essola yentuufu teyina buzibu, era abawali mbagamba nti bwabeera wabweru wassola la yashtaritu alayhi lwudu, siteeka kufuna wuzu, osobola okuvunnama kasita obeera wabweru wassola newankubadde nga tolina ki. Nabwe kityo oyo abadde ataabaa agoberera omusomi, oli mu ssola ng'oli ma'mum, imaamu bw'avunnama naawe vunnama.
bubanga omugoberera ng'asomera khariji sala wabweru w'essala tuli mu lukuŋŋaana mu daira tusoma Qur'an mu halaka asoma Qur'an gwe tusoma naye n'atuuka ku aya y'okuvunnama naffe kiri mu sunna okubeera nga tuvunnama naki naye wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Shekhe, tulina ebigambo ebyenjawulo bye twogerera ku sujudu oba tukozesa bino ebya bulijjo? Bangi mbawalimu balaba nti waliwo edduwa eyeyawulidde, abangi mbawalimu ne baga nti edduwa eyo naye eri mu kudduwa zaki kwa dhikari za sujud, so nga ate nga kyekituufu edduwa etandikanga ega nti sajada wajihiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Edduwa eyo eri mu dduwa ezisomebwa wansi nga tuvunnamye, so sobola okusoma eyo oba edduwa yonna eya sujud okuvunnamako kutuufu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wa fika barakallah. Shekhe, omwami wange namweyambulula kuba yali takyali musiraamu, naye taata wange teyakkanya nange era yankuutira obutamuleeteranga musajja mulala yenna, nga mpa amagezi nti omwami mukwate mpola mpola. Shekhe, nkole ntya? Ensonga eyo gye yakkuutira ddadi naye yeetaaga kukuutira na kunasaha. Lwaki? Omuntu singa ava mu busiraamu tumugumiikiriza ennaku 3 zokka. Omuntu bw'ava mu busiraamu ustutiba thalatha, tumugati komawo mu busiraamu emirundi 3, wa illa yuqtal, bwe kigaana haddi ye bwe tubanga tetuli mu nsinga eno munsi eziramu lwa sharia attibwa buttibwa. Ng'ogyeko kino ekyokumugumiikiriza kyagamba naye attibwa buki buttibwa. Ensonga ey'okubiri, omuntu bw'aba avudde mu busiraamu era bingi ebikyuka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaga nti man baddala diinahu faqatuluhu, omuntu yenna akyusa eddiini n'ava mu busiraamu, busiraamu tebuviikamu ng'omuntu alina amagezi. Allah yakyogera mu Qur'an yaga nti waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, ani ayinza okuva ku nzikiriza entuufu ey'obusiraamu, enzikiriza ya Ibrahim, okujjako oyo aba yeesiruwazza. walaqad istafaynaahu fi dduniya wa innahu fi l'akhirati lamina as-salihin. So obusiraamu tebabuvaamu. Kyova olaba bali abasajja baali baagala okuva mu busiraamu mbu tebaabufunamu kalungi, bajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemuga nti ya Rasulallah akilna, omubaka wa Allah kkiriza tulizaininga obusiraamu. Nabbi n'abagamba subhanallah, al islaamu la yuqaal, obusiraamu tebukola ki, tebuviibwamu. N'ababuuza nsonga ki, ne bamugamba nti obusiraamu tetubufunangamu kalungi, bukyanga tusiramuka. Nabbi n'abagamba nti ebintu ebyo ebibatuukako byebituuka ku basiraamu abalala. Allah asobola okukugezesa wakayingira obusiraamu n'ofuna kino naye bagumiikiriza bannamu. So obusiraamu tebabuvaamu. Oli bw'aba buvuddemu Allah n'amujjulula byonna ebikolebwa ku bakaafu bye bamukolako. Tetumunaaza, tetumuzinga nzinga ya Kiisiraamu, tetumusaalira, tetumuziika nziika ya Kisiraamu. Lwaki? Nti obusiraamu yabuvaamu. Omuntu bw'aba avudde mu busiraamu bw'abeerako n'omukyala nga ye musiraamu, amateeka gabagaana okuddiŋŋana, baawukanirawo. Era omuzadde eba yeetaaga kubuulirira ti munnange obusiraamu Allah yakutonda muzadde gwe, yalamula.
nakulamula nti omwana bw'abanga bawa avudde mu busiraamu tasigala wuwe. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kumukyusiriza muwemu asinga obulungi ne bw'aba tamuwadde. Fa azabullah akbar, ekibonezo kya Allah ekyokusigala n'omukaafu kyekisinga obunene. Saba Allah taasa abakaafu. Abaana baffe bakifuula as usual omuntu okufumbirwa omukaafu, era omulaba nga takiina mbuzibu. Ne Allah yogera ekigaga nti ulaika yad'una ila nnar, babakoola kubatwala mu muliro. Wallahu yad'u ila aljanna, Allah akoola kubatwala mu jjana. Walmaghfirati biidhni, nakubasonyiwa Allah baagaliza okufumbirwa abasiraamu. So tumugamba nti toddayo ew'omukaafu, togende ew'omukaafu. Newakubadde nga agambye yeddat mu ebyo Allah yakugamba okumujeemera, neteekawo omukwano wakati wo neddadiwo oba taatawo, amu n'okubeera ng'ekyo tojja mumugondera ebbanga lyonna. Omuliro gwa Allah ashaddu har, omuliro gwa Allah gwokya okusinga omuntu okubeera nga at least ali awo bwannamuniigiina. Saba Allah atukuumire eddiini yaffe. Amina ya rabbana. Sheikh nina muganda wange yava mu busiraamu olw'omusajja, era bagenda kumuwasa nga nze omukubako. Sheikh eddiini eramura etya ku nsonga eyo? Sheikh nina muganda wange yava mu busiraamu olw'omusajja, era bagenda kumuwasa nga nze omukubako. Sheikh eddiini eramura etya ku nsonga eyo? Amme yava mu busiraamu b'eŋŋanda, fanahnu la nusharikuhum fi alwalaim. Ava mu busiraamu tetukkirizibwa kubeera ku mikolo gye, kubanga oyo murtad, ayawukana n'abadde ng'ekikolo kye musiraamu, amukaafu. Musajja abadde mukaafu okuva ebbanga lyonna naye nga muganda we, oyo okkirizibwa okugenda gy'ali. Naye avudde mu ddiini olw'omusajja oba olw'omukyala, oyo tetusharaka. Ebbuba ku ddiini yaffe liri luddawa? Okubeera ng'osharaka ku mukolo ebeera shahadatu zuur. Shahadatu zuur, Nabbi Muhammad yega nti kaadat an ta'dila shirik, ebula ku katono okwenkanankana okugatta kwani ku Allah tabaraka wa taala. N'ojulira mu mbeera efaanana bwetyo. Tukubiriza mukadde waffe, muganda waffe, obuteetaba ku mukolo ogwo, era tokkirizibwa kulya bintu byoyo. Murtad eva mu ddiini kafir, aba ayina kukoolwa bukoolwa akomewo mu busiraamu mu ngeri gy'oba osobodde, so si ate kuteekawo makubo gakubeera nga omusembezi omulaba nti kyakola kirungi. Kuba ogenda ku mbaga ze kitegeeza nti osiima byakola. Saba Allah ataasa embeera eyo. Wallahu ta'ala a'lam. Amina ya rabbi. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh nina mukwano gwange musiraamu bamuyita Mustafa, ne buli wengendayo okubaako kyemujjukiza ku ddiini aŋŋamba kimu nti yewa mu muliro. Kati mbuuza Sheikh, nkole ntya okulaba nti anywera ku busiraamu? Astaghfirullah, auzu billah, auzu billah. Kikola kya bulabe nnyo omuntu okwekakasaako omuliro, aga nti nze ndi wa muliro. Bakujjukiza amateeka g'eddiini, genda osaaleko ti nze ndi wa muliro. Allahu akbar. Olaba tuvumirira baguteeka ku bantu, kitokkirizibwa kulamula ku muntu muliro, naye weeramulako otya omuliro? Kiba kitegeeza obukaafu buyitirivu obwo. Saba Allah amuluŋŋamye, saba Allah amuluŋŋamye. Naye omuntu teyaali eramuddeko muliro mu mbeera efaanana bwetyo, kyeramulako takimanyi. Wallahi jahili ogati nze ndi wa muliro, kyeramulako takikola ki? Takimanyi. Bw'obanga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab.
abantu abagenda okuteekebwa mu muliro bajja bookya ennyama ebaggweko buli we n'abaggwangako nga Allah bongera endala liyazuuqa alazab basobole okubeera nga bakomba ku bibonerezo teri agenda kusobola kugumiikiriza muliro ogwo abantu bagenda woowoola mu muliro ogwo bagenda kukaaba rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin Allah tufulumyemu bwe tunaddayo okwogera gasi oyo tujja kuba bali azaamaanya Allah agamba atya qala khsabu fiha wala tukallimu mugubeeremu temwogera nange batyo Allah bwagenda okugamba kati kyeyeyitira kyeyesabira kyagamba nti ye wa muliro tannaba kulaba tusaba Allah amutaasa amulungamye kuba kikolo kya bulabe nnyo amma gwe muganda waffe akola ddaawo eyo tugamba ntolekeraawo tokoowa esola bwetuuka mujjukize wabeera muganda wo mulemereko nnyo wabeera mukyala wo mulemereko wabeera bbaawo mulemereko ku sola wa'muru ahlaka bisalati wastabir alaiha la nasaluka rizqa lagira abantu b'okusaala gumiikiriza ku kikolo ekyokulagira abantu okusaala Allah ganti la nasaluka rizqa anakikola ekyo ebya riziki Allah tajja kubuuza nahnu narzuquk Allah ajja kukugabirira wal aqibatu littaqwa enkomerero y'abantu abatya Allah azza wa jalla saba Allah tukuumire kumutya ebbanga lyonna abooluganda b'ebitiibwa daawa naddala mu mayumba epunguuse naye muyimirize eddaawa mu mayumba gamu abasajja mbakuutira okukuutira bakyala bammwe okusaala bangi mu bakyala tebasaala bakyala mmwe mukuutire abantu bammwe babba bammwe mu ngeri ennungi okusaala bangi mu basajja bammwe sola bazikubirayo tebafaayo sola etuuka musajja mukulu n'atambula butambuzi ssebo bangi eddiini tebagimanyi mu basajja bammwe bangi mu baana bammwe muganya obbawangaaliza ku ddiini addawatu fi lbuyut muzeeyo daawa mu mayumba gammwe omwana abeerenga akulidde ku ddiini awangalidde ku ddiini ekyo kijja kumuyambako omwana oyo kubeera nga agasa eggwanga lino ne bw'oliba ovuddewo naye okuleka abantu bwe mutyo kya bulabe barakallahu fikum jazakumullah khair wafiika barakallah tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wataala abeerenga tutaasa omuliro ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe nsaba kuntangazaamu ku bika by'amajini na butya bwe gakosaamu eri abantu aliko online amajini ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam والحديث أخرجه الإمام الطبراني يقانتي الجن 3 أصناف يقامنتي قيني بكبمكا بسط حديث ايو سجا كونغيرو كنو نيزا كسيحة يايو يقامبا انتي قيني بكبسط نقانتي صنفو اتكيتمو يطيرون في الهواء تبو كذا مبانغ majini gabuka mu bbanga gagenda gayina laha ajniha gayina ebiwaati yatiruna fil hawa gabukira mu bbanga n'atulaga nti omuteeko ogwokubiri ogwokusatu yatulagamu nti wasinifun hayat waliwo agajjira mu misota nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti inna fil madinati la hayat mu madina mulimu emisota ng'emisota egyo majini so bwe musanganga omusota mu nnyumba sooka oguwe istizan amakulu sooka ogusabe mudduwa Allah fuluma mu nnyumba yange mudduwa Allah fuluma mu nnyumba yange muriwayi ndazagamba nti sooka ogusabe emirundi 3 abalala nnaku 3 naye bwe gugaaniramu olwo gukube
eryo teribeera jjini. Ekyo kyava ku kiwaliwo omukyalo omu baawe yamuleka ewaka agenda okwetolola okuyingira mu nnyumba nga muli omusoto omunene. Yafulumamu nadda wali ku kikomera. Bwadda ku kikomera baawe agenda okudda akawungeezi amusanga avuga ati ate ggwe naga nti yingira olabe ebiri eyo. Agenda okutuuka mu nnyumba ng'essoto eddene bwe liti. Yakwata muggo ng'akuba naye ng'agukuba we gumukuba ssebo, bba we gumukuba, agukuba we gumukuba. Finally omusota ne gufa ne nnyinimu n'akola ki? N'afa. Amawulire gaatuuka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwogera ebigambo ebyo n'agamba nti mu Madiina muno mulimu emisota nga si misota gya bulijjo majini. Era Nabbi yatugamba nti n'amajini amalala gajjira mu bika bya mbwa sinifu, waliwo agajjira mu kika nga mbwa. So ebyo ebika by'amajini, naye ng'abamu ku bawali mbagamba nti amajini gaawulamu emiteeko ebiri. Mulimu aljinnu almutamarrida, mulimu amajini ng'amajini ago mayeekera, maradatul jinni ezo bayita shayatin, ng'ago ga bulabe eri abantu. Era bwe gayingira mu muntu gamusumbuwa, lijja ne likuyingiramu ne likusumbuwa ne likutawaanya, liyinza n'otuuka ku bwongo kw'omuntu okukakkana ng'agudde eddalu. Tusaba Allah ataasa obubi bwago. Era ne mubeeramu n'amajini amalala ng'amajini ago gasangibwa mu bifo eby'enjawulo, nago nga ga bulabe. Majini ago ng'agabeera mu ttooyi, ng'agabeera mu thuqub, mu bituli bw'okisangamu tokifukangamu. Sanze ekituli awo bwana butera okubikola, yalaba wali kituli waafuyisa, bwe livaamu lisobola omuyingiramu. Waliwo agatomerwa mu maradatul jinni, mulimu agatomerwa ag'omu ttooyi. Nabbi Muhammad yagayita khubuthi ne khaba'ith, nago ga bulabe. Abamu ku bawali mbaga nti waliwo n'ekijinni ekiraba kiyita jinnul ayn, kijinni kya kiiso. Kyo kigoberera kiiso kikikola kikirabye. Bwe kiraba obulungi nga kyo tekifaayo, bwe kiraba obubi ekintu kyo nga kitwala obuvunaanyizibwa ozikiriza ekintu ekyo kife oba kiveewo. Niwabeerawo n'amajinni amalungi, aljinnu salihun, majinni amalungi. Wa inna minna almuslimuna, muffe mulimu abasiraamu. Wa minna alqasitun, mulimu n'abakaafu. Faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Abasiraamu se muffe amajinni amaze okufuna ekkubo ly'obulunga. Sahaba banyumya baga nti lumu balina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fafaqadnahu, tugenda okulaba tetukyamulaba omubaka wa Allah. Budde bwali bwakawungeezi, batambudde bagenda okulaba nga tebakyamulaba, ne balowooza nti oba omubaka bamubabbyeko oba waliwo abamuyingiridde ne bamutta. Bwali bukeera ku makya nga Nabbi akomawo, ne bamugaa nti ya Rasulallah faqadnaak, omubaka wa Allah tugenze okumagamaga okuva ekiro tekukulaba, walazeewa? Nabbi naaga nti jaani da'iyatul jinn, yanzijidde omukowooze mu majini, ne tugenda naye n'abeera nga ayagala nsomere ku majini Qur'ani gagiwulirize. Era kigamba kwolwo amajini we gakuŋŋaana gonna Nabbi n'agasomera Qur'an. Allah kyagamba mu Qur'an ti wa idh sarafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran, jukira bwe twakukuŋŋaanyiriza ogubinja gw'amajini nga gawuliriza Qur'an. Bwe gaamala okuwuliriza Qur'an gaddayo eri abantu baago ne gatandika okukoowoola, ya qawmana inna sami'na kitaban unzila, tuwulidde ekitabo nga kyajja min ba'di Musa, oluvannyuma lwa Musa, ng'ekitabo ekyo yahdi ila alhaqqi, kiruŋŋamya abantu eri amazima, era yahdi ila tariqi mustaqim, nga kiruŋŋamya abantu eri ekkubo eggolokofu. Ya qawmana ajibu da'iya Allah, abange mmwe abamajini bannaffe mubeere nga
muwuliriza omulanga gwa Allah okukowola kwa Allah eri obusiraamu musiramuke amajini ago basahaba bamaliza ne bagendayo nabbi gye batwala gye gakuŋŋaanira ne balaba enkululo we badde nga gakola kigatuula oba gabadde nga gayita abamu ku baaliwo bagamba nti amajini ago nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba tigajjiranga mu bika ebyenjawulo olwo gajjira mu misota gajjira mu mbwa gajjira mu bika by'abantu bwe gatyo mu bifaananyi by'abantu ne ala kulli amajini hakika yago bitonde Allah bitonda nga bitonda mu muliro nga bwe kyajja mu hadith ka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti khuliqatil malaikatu min nuri malaika zatondebwa mu kitangaala wa khuliqatil janna atama jinni gatondebwa min marijin min nari mbitawulizo bya muliro wa khuliqa adamu mimma wusifa bikum ate adam yatondebwa muttaka barakallahu fikum jazakumullahu khair wa fika barakallah tusaballa berenga tulungamya eri ekituufu ekibuuzo ekiddira ekisembayo kigamba Sheikh embuuza endabirwamu ezibeera mu nnyumba ziramulwa zitya mu busiraamu almiraat endabirwamu anabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna yerabangamu nabbi waffe yerabangamu mu ndabirwamu era waliwo n'obujulizi obulaga ekyo era obulaga nti omuntu bwe yeeraba mu ndabirwamu abeerako n'edduwa gyakola ki gyasoma nabbi yagiyigiriza mu erimu husni lmuslimu abawalimu bagiwandiika edduwa eyo ega nti allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsinu khulqi Allah nga bwe walungiya okutondebwa kwange nkusaba olongoose n'empisa zange era omuntu okweraba mu ndabirwamu tekirina buzibu mu ddiini singa endabirwamu engiteeka mu kisenge ebifaananyi ebyo byebyenkuba byendaba si bibi era malayika ziyingira mu kisenge ekyo naamu malayika ziyingiramu ebyo si bye bifaananyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyaziiza okubeera nga omuntu abeera nga akola ki nga kuba oba teweekubye kyekubi ebeera just reflection ereeta kyoli mu ndabirwamu muli era nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam okusinziira ku ekyo kitegeeza nti omuntu yenna bw'aba ava waka bakisomesa mu sociology wetuba tusoma mu ilmu lijtimaa mu irimu ey'okukuŋŋaana n'abantu nti bw'oba ova ewaka bino bikulu wali badde obikola bw'omukkiriza ekisookera ddala kwe kusanyiriza enviiri bw'oba eva ewaka sanyiriza ku ki nviiri kiri mu sunna nabbi yakikolanga sallallahu alaihi wasallam ave ewaka yeerabeko mu ndabirwamu twayinza okutuuka mu bantu nga ajjudde ebinyinyi mu maaso weerabeko muki bw'oba tolabye basiraamu banno ne bakulaba be babeera endabirwamu oyo nga nabbi bwe yagamba nti omukkiriza ndabirwamu yani yamukkiriza munne era bw'oba ova ewaka twala obuvunaanyizibwa okutunuulira ku ngoye z'oyambadde okusinziira ku bantu be tugendamu abaffe z'oyambadde engoye ziriko obukyafu oba ziriko obumogo lwaki ati munnange bw'onaatuuka mu bantu kiyinza okulaga obukyafu oba okulaga okuswala eri omusiraamu era abalabye omusiraamu ng'aliko akamogo ku ngoye zimugambe nti olugoye olwo tewaali lwambadde lukole ki lugyemu kyetubadde twagalamu nti omusiraamu omutuufu yaali badde ava awaka nga yeerabyeko muki mu ndabirwamu wallahu taala alam barakallahu fika wa jazakallahu khaira kibuuzo ekisembayo kigamba sheekhe nina mukwano gwange alina abawala bangi nnyo naye nagezaako okumukolako daawa ave ku bwenzi wabula yaŋŋamba kimu nti ye obwenzi bwa kika wabula nange mpulira nga ebyekika byankwata nkole ntya sheekhe nsobeddwa
enkola ey'okwewaanira mu mazambi nga bantu baganasabana ku bika byabwe nti eryo zambi lya kika, wallahi kikolwa kya bulabe. Obeera otyawo ng'oga nti obwenzi bwa kika. Auzu billah, auzu billah. Bwenzi bwa kika kikolwa kya bulabe bannange. Avubuka mwekomeko. Lwaki banno beekomako ku bwenzi nga gwoyenda oyendeguza? Lwaki tova ku bwenzi? Kitegeere munnyina muganda waffe eyewaanira mu bwenzi. Tuwekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ebyo Allah bye yamussaako yaziyiza obwenzi. Bali yatugaana muqaraba, kusemberera bwenzi. Qala Allahu ta'ala wala taqrabu zina. Mu Isra, suratu Isra, Allah agamba nti temusembereranga obwenzi. Abawali mbagamba nti kullu dawai zina, buli kyonna ekyalibadde kikusembeza eri obwenzi kiri haramu. Ng'ogyeko ekikolwa nga kathratu nazar, omuntu okuyitiriza okutunula ennyo ng'otunuulira abakyala, oba abakyala okutunuulira abasajja ennyo. Kyova olaba Allah yagamba ti wakul lilmu'minina, gamba bakkiriza abasajja yaguddu min abasarihim wa yahfadhu furujahum, bagambe bakakkanye amaaso gaabwe era bakuume n'obwereere bwabwe. Allah n'atugamba kubakkiriza abakyala n'abaga nti wakul lilmu'minati yaghududna min abasarihinna, gamba n'abakkiriza abakyala nabo bakakkanye ku maaso gaabwe, agamu ku maaso gaabwe. Wayahfadhna furujahunna, bakuume n'obwereere bwabwe. Kitegeeza ki? Nti okumala gatunula ku buli gwoba olabye kisobola okukuleetera okukola obuseego obw'obwenzi. Mu dawaa'i zina oba mbiyinza okuviirako omuntu okwenda mulimu ikhtilaatu bayna ar-rijaali wan-nisaa, okubeera nga twetabulatabula abawala abasajja n'abakyala nga ffenna twetabika bwetabisi, kikolwa kya bulabi. Tokkirizibwa kubeera mu mbeera eyo yakwetabikatabika basajja n'abakyala. Mu bireetera obwenzi Allah bye yaziiza mulimu musafahatu an-nisaa'i al-ajnabiyya, okukwata mu ngalo z'abakyala abe bali, atali maamawo, atali ssengaawo, atali mwannyoko, atali muwalawo, atali nazaalawo, n'omukwata mu ngalo kya bulabi, tali jjajjaawo mukyala, tokkirizibwa mukwata mu ngalo. Olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kyeyagamba nti omu mu mmwe okumukuba empiso mu mutwe oba omusumaali khayrun lahu, kyekisinga obulungi min an yamussa yada mura'atin, okusinga okukwata mu ngalo z'omukyala la tahillu lahu, atali halaali gyali. Tusaba Allah tusonyiwe, tusaba Allah ataasi. Mu ggwanga abantu bangi bakola ebintu ebyo qasdan, kagenderere, n'akwata mu ngalo z'omukyala nga tafuddeeyo, n'akwata mu ngalo z'omukyala nga tatunuulidde na buyinza kikola ki, talina bwamuyita. Tukyewale insha Allahu ta'ala, Allah jattuwa obulungi. Mu birala ebisobola okuleeta obwenzi mulimu al-khulwatu ma'a an-nisaa, naddala abakyala betusuubira okuwasa abantu beeyawula nnyo nabo. Ngenda okulaba tafunye lukusa lw'abamaharim ne bagenda ku biiki, tannamuwasa. Sebo n'omusanga w'omusanze mu kkubo n'omuga ti ate oyaani, ngono fiyaasi wange, tannaba muwasa. N'omusanga w'omusanze n'omugamba mboyo girlfriend wange, tannaba mukola ki, muwasa. Kullu hadhihi min dawaa'i zina, ebyo byonna byebimu ku bigenda okuleeta abantu okwenda, bireetera abantu obwenzi. Mulimu an-nazar,
ila an-nisaa al-ajan ila as-suwari ash-shani'a, okutunula ku bifaananyi ebyobuseegu. Olina omusanga ng'ali bize ku kasimu oba ku kompyuta ng'atunuulira ebifaananyi byaki ebyobuseegu. Musiraamu weerese, bw'oba oyagala Allah yakuteerawo amakubo amalungi ag'okuwasa, genda owase, wasaasukka kw'omu. Naawe omukyala fumbirwa, niyo osanga omuntu nga tafaayo kulaba gafaananyi ago gagenda okuleeta obuzibu. Bw'ona agavaako gajja kukutuma kulaba ki? Okola buseegu. Twewala enkola efaanana bw'ekyo, kubanga ereese akatyabaga mu bantu bangi, naddala abasajja. Bingi nnyo ebiviira ku bifaananyi ebyo bye tugenda tulabaalaba ku mitimbagano. Ate abantu tebaswala, muba muli mu gurupu ogenda okulaba ng'akoze ki? Akasseeyo obuseegu. Obuseegu obwo bw'okasukayo, buli abusembezaayo ng'agenda abwongerayo zambi. Lwaki? Gw'otandise zambi ekyo, era ofunako buli yenna agenda atambuza obuseegu obwo. Nasalullah al-afwa wal afiya. Ne tukuutira muganda waffe oyo okwewala okwewaanira mu zambi. Katyabaga khatar kabenje okwewaanira mu zambi. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaga nti kullu ummati mu'afa, buli umma yange, buli muntu Allah agenda kumusonyiwa, asobola okumusonyiwa, teriyo Allah gwatasobola kusonyiwa. Illa almujahirin, okujjako abantu abakola kyabavahara amazambi abagaleka ebweru. Wa inna min almujaharati, nekiraga omuntu nti omuntu ayolesa amazambi kwe kubeera nga Allah tabaraka wa taala omuntu akola ezambi ekiro, fabata yasturuhu rabbuhu, nasula nga Allah mubikkiridde, teryamanyi bwenzi bwe. Ne bukeera ku makya n'atandika okweraga, n'alaga abantu ye nga bwali omwezi, fe obwenzi bwa kika. Ezambi erifaanana bwe lityo Allah ayinza obutakusonyiwa. Nsaba Allah akutaase muganda waffe akuluŋŋamye eri ekisinga obulungi. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Wa fiika barakallah. Tusabawo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Naam. Singa omuntu akula mu myaka ng'akaddiiridde n'atuuka ku ssa ng'alina kusaba Allah amukole ki? Amuggyewo. Kikkirizibwa? La, tekikkirizibwa. Lwaki tekikkirizibwa? Nabbi yatugaana okwegomba okufa n'okwesabira okufa. Yaga nti la yatamannayanna ahadukum almaut, omumwe teyegombanga nti kale singa nkoze eki. Wa in kana la budda, bw'olabanga kiyitiridde, faqul, gamba Allahumma ahyini in kana alhayata khayran li, Allah nkusaba ompangaze bw'olabanga obulamu bwe businga obulungi gye nkola ki. Wa amitni in kana almaut khayran li, oba Allah nzijulula bw'olabanga okufa. Makulu kyesigamize Allah, kirekere Allah nga gwosaba. Olabanga okufa kikisinga obulungi, kyobongerera Allah. Saba Allah atukuumire obulamu bwaffe, atuwangaaze nga tuli balamu bulungi, ataase ebikemo by'obulamu n'okufa. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Awafiika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo byetujjukanyiza olwaleero. Inshaallah olw'obudde tugenda kukomaawo, tujja kubeera nga tulabagana nga tuddamu olw'okubya olujja biidhini subhana wa taala. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.